Museveni akela bukezi ku machana agamba nti nze entebe njikwasiza Bobi Wine ngenze nibwali nnyo inagenda fere twako kitumwagala gavumenti ekoye tekyasobola kulabirira abantu baayo etukubeko bomu omulundi gumu tufe tugwewo omukulembeze bino nga bitukolebwako tetuyinza kukwagala ojja kutwekatikako lwampaka ojja kutunyigiriza otutuuleko ojja kutukolako effubitizi lyonna effujje lya buli kika tetusobola kukwagala nga tusula tukaba maziga tetuyinza kubeera mikwano gyo nga tukulukusa maziga mu nnaku empitirivu mu bulumi nga tulaba abantu baffe ffe bannannyini nsi tetuyinza kukwagala aba NRM bakulimba naye Katonda bwali kuteeka wafunda bwati lwolitegera nti mu ggwanga lino mwalimu bannabbi aba NRM bakulimba tebakwagala nabo babiraba ebyo tebabisanyukira aba NRM tebaagala polisi byekola bantu mwalimu Museveni wandinjagadde kubanga nkubulidde amazima NRM ekulimba olowooza olina omukago n'ababaka ba NRM era mwalimu Museveni ng'ovuddewo njagala mwalimu Museveni awugazire weefiisefiise okolebwa akabadi awo weefiisefiise ojjolabe abajja okusooka okutuwa ente tuzisale Mpuuga omuteeketeeke yali leader of opposition yali mpaka parliament emyaka 10 etaano egyasooka yali mu parliament gino egisembyeyo kati gyalimu 10 egyasooka kati gino gya 15 gyaweza kati yali mubaka wa parliament nga mubaka avudde Mmengo nga Buganda erina ensonga 5 semasonga mama yange oli munamawulire oyinza okunzijukizaayo olunaku olu Mpuuga lwe yayimirira ku floor ya parliament n'ayogera ensonga za Buganda yaddeemu matter of national importance n'agamba nti ffe ng'Abaganda mwami Museveni tususse okuggwera mu makomera Joel Ssenyonyi tannaweza myaka myaka 2 kuba leader of opposition bwe yayimbidde mu parliament yayogedde ki yajuliza gavumenti ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bugibanja bilioni 529 ebyo omulangira yali yabibuulira dda mwami Mpuuga nga tannabibuulira gundi ono Ssenyonyi Mpuuga yayogerako Saalongo gwatugambye twe tulaba wenale mu mulungi tumuleeti nenjagala babuulira eryolulyo ng'omuntu okutamiira kiri nnome ewaabwe ogagundi ewaabwe abe atya nga tanywa kati abenale bonna ne batukuba mu ttooki tetukyalabamu mulungi ne bw'aba mulungi atya tuba ne bw'omukuba mu ttooki abeera ayingiddemu buyingizi era omulaba nti omulungi baali badda naye kati abayingiramu bonna nabo banona bunonyi kyakukola kikyakukwala njagala mubawo ekyokulabirako wano abasinze obonyaabonya abantu ku ttaka bajja bakalaki ateekako Museveni maaso emabega muhoozi n'enkofiira ku mutwe ekakasa akalombolombo k'abanyazi najja ku kyalo n'agamba mwenaawo muveewo nguzeewo naye ogenda otunuulira ate abalwanagana naye kati ogenda okulaba abalungi ab'NRM era baffe ne Saalongo waffe era bwe bulungi bwalina eno eri jasigubanga mwoyo kwa maama akuzaala yakuzaala ne muganda we embeere bambi tebaawukana naye ng'olaba olulyo olwawa eno embeere likutwalatwala naye ng'omusaayi olinnya lyolina lyawa lyeno so twagala kuba nti ab'NRM abalungi mpozi bali walala ne wano bwe nkuba ttooki abasinza otukola obubi bonna bajja bambadde batyo era ekyo wano bw'otunula entalo ze tusinza okulwana wano tuzirwanye na bannaffe kakati nno nga sipiika yakavaayo n'atongoza Museveni nti ye Katonda n'agamba nti ku nsi kuno Katonda ye Museveni Jesus oba omwana ye Mukoba General Muhoozi ebigambo bino byaviddeko abantu bangi nnyo okusigala nga beebuuza nti omukyalo ono sipiika waddala byayogera abitegeera oba tabitegeera lwaki ageraageranya omuntu ku Katonda jjukira nti naye yaliwo sipiika Joseph Olanya ono naye ayina ebyafaayo bye jjukira nti ono omusajja yafa mu mwaka gwa 2022
mu ggwanga erya Amerika. Kakati nno nkusaba n'obuwombefu byogenda okulya bingiko, mulimu ebitiisa, mulimu ebinyiiza, mulimu n'ebikaabya, naye nkusaba video sooka ogimpere ekigalo. Kakati otusimbule omulundi gumu nga bwe nkunyolidde nti Oulanyah azaalibwa 1965 n'afa 2002. Taata we yavaayo n'akakasa ku lumbe mu kuziika naga nti omwana wange teyeefiiridde. Ffenna tubadde tukimanyi nze, baganda be, abaana be ne famire zonna ezaakuno nti baamuwa butwa era yafa butwa, tafangako ndwadde endala yonna. Kati ebigambo bino byawawaza nnyo abantu era abasinga baabikkiriza okusinzira Oulanyah ebbanga lye yamala ng'ali ku ndiri n'obone bwe yalaganga mulwadde. Kakati kino abantu baali tebayinza kubeera nga bakiwakanya. Bino byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza, njagala nnyo okusaba video sooka ogiwe ekigalo, kubanga bw'ogiwa ekigalo egenda kubeera nga etolontoka okuliraana amawanga gonna agatwetolodde basobole okubeera nga bategeera ebigambo bino. Wabula omupya nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda, mukutu gwa nkyukakyuka, naye nga nkugambye nti n'ebigenda ewala mu mawanga ag'ebunaayira nga binyigiriza omuntu owa wansi, ffe tubinonooza wadde tebitukwatako ne tubanga ow'embaliga oyo ayitira ddala mu ndaggu. Kakati no mukwano gwange ampuliriza ebyange nze AK Master nkugambye nti Major General Lokech naye yafa. Abantu bagamba mbu yafiira waka n'agwa mu kinaabiro, mbu omutima gwesiba, naye abamu bagamba nti yandibanga kanyo kawulire. So kati bingi naddala ebyafaayo by'abantu bano binjagala okusooka okubeera nga nkuyitiramu oba okukuwa, kubanga so mwafudde oyo mmanyi Nobo Mayombo yafa, y'omu ku baasooka okufiira ddala mumujjukira. Kaakati omukyalo ono Serena Nibanda naye mumujjukira, naye ng'abantu bano bonna bazze nga bafa lipoota tezirabwangako. Ekyebuuzibwa bafaaki, ani abatta? Hajja Abudu gwe ntambula naye omusomi w'edduwa mukooneka akuyamba ebizibu ampuliriza. Abakulembeze mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe. Mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe, because gwe gw'oyita Yesu ffe tumuyita Sitaani ng'ate n'ekizampo tuzipaakinga. Why? He's a pathological liar. Mulimba nnyo. So many times agamba agenda kuva ku bukulembeze. Guess what? He said nti ekiruisa abantu mu kulembeze mu Africa okubeera weringa erimu obwegugungo bantu kulwa mu kulembeze. Who is still in power after more than 3 decades? It's him. So for kumuyita Stan, tuba tuyina ebigende examples of it. So oba muyise Yesu, it's okay, but tuba tujja kujjukiza anytime. I want to go to the next reaction in the key part ya Tata wa Jacob Oulanyah, when he allegedly said nti omwana we bamuwa butwa. Jacob akora Jacob kumio yat ama en ubil keribarakan woto yang yeo babal ko ikwanyo yat ya awora dong utero ako chat atin dong goro akok dire ko ngato mio yat. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Now, this controversy has also been around by different people. I'm not saying Timuri Bacham, but I'm also saying listen to this. Tosobola kuwakanira nnyo Taata wa Jacob Oulanyah because of the history ey'abantu abalala baddenga bajja bafa mu Uganda. When General Lokech died, batugamba yaserenne katebe n'agwa. Of course, it was so difficult okumala gakkiriza statement eyo. This is why even the mother-in-law believes nti General Lokech naye baamuwa butwa. But let's not only talk about General Lokech kuyuka. Let's go back ku Nobo Mayombo. Chigambibwa yaweebwa butwa until now file ye temalirizibwanga. Nebanda chigambibwa yaweebwa butwa. Omusango guno if I remember well, Muhammad Nsereko yagulimu yagezako okuyamba ku family. Tugenda ku muntu omulala, Alhaji Hussein Kyanjo
oyo yakkiriza nti yaweebwa butwa. Until now, file ye ekyali open waali ayinza n'okufa n'ava mu nsi nga tategedde. It came slowly, and I started realizing that I was having a problem. I was traveling to South Africa with Honorable Amriat Oboy and Hassan Kasinje of the Uganda Police. And all of a sudden in the morning, I couldn't speak well. But when I inserted a stick in my mouth, then I could fairly speak. I told my colleagues that I had had a problem. So when we came back here, I traveled to Dubai, and I went to one specialized Iranian hospital in Dubai, and the doctors examined me for. Alihaji Hussein Chanjo naye yakakasa nti naye yafa butwa. Kakati bino binango maze okubitegeera, embeera yongera okubeera nga egayigaya, embeera yongedde okubeera nga etabuka. Bannaffe twebuuza kiki ekyatuuka mu nsi yaffe Uganda, naddala abantu abo abayagalanga ensi yaabwe. Abaffe omuntu bamuwa ensimbi kitegeeza kubeera ng'awuttaala, ng'asiriwalira ddala, ng'awungira ddala. Byonna bibuuzo tubyebuuza kubanga twatambulanga mu ntandiko okuva struggle twagitandika nga tumaze okubeera nga tuzuula nti bano abasajja bampuuga, basegona, babeesije, bamawu bonna baali nga bafere ba byabufuzi era nga bazanya politics waabwe okwefunira ensimbi. Bwetyo twasalawo ne tugaa nti katambule n'omuntu owaffe ow'omu ghetto president Kyagulanyi Ssentamu. Wabula nga bwe nnakunnyonnyodde olunaku olw'okwosajjo nti Mwami Museveni akozesezza nnyo ensimbi mpitirivu nnyo okugula buli muntu yenna oyo asaanye n'atasaanye, n'oggaba obukulu eri oyo abusaanidde n'atabusaanidde, okulwana okulaba nga Mwami Kyagulanyi bamwawulako abantu abo abandi mbadde okumpi, abandi kumyemu omuliro, abandi seesezzaamu okulaba nga boogera ensi yaabwe ekyuke nga bakozesa eddoboozi lyabwe kubanga liri audible enough. Kakati nno ono yasalawo kubeera nga abagula ng'omukyere olugola wa full figure. Ebigambo bingi bye yayogeranga nga mbutufu odda emabega n'obiwulira ogamba nti ono ye full figure yalagawa. Bw'oleeta full figure oli eyasooka okwagala ensi ye n'oleeta ne full figure ono aliwo essaawa zino ayogera ebigambo ebitakwatagana. Full figure oli agamba bugambi kanzire mu ntaana neefiire, siyinza kubeera nga mbeerawo na full figure ono ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Bannange njagala nnyo obutereevu nnyo mwenna mujjukire okuva 2016 nga Mwami Kyagulanyi amaze okubeera ng'ayingira parliament, bingi byaliwo, ebbugumu lyaliwo, abantu bangi yabaagazisa bwe yabagamba nti gwe funa endagamuntu, ebisigadde obireke, funa endagamuntu oweesirikire, mufune endagamuntu. Ono yalumbanga n'abapoliisi n'abagamba mufune endagamuntu, mukwate endagamuntu tulere ng'omusajja tumusiguukulula. Era ono yasuubiza ebintu bingi ng'okuyambako abapoliisi, okuyambako ab'amagye, okuyambako abasomesa, okuyambako abasawo, n'okubongeza omusaala bave ku ogwo ogw'obuujo kubanga Uganda eyina ensimbi ezimala okubeera ng'esasula bannansi. Bino byonna abantu baagaana tebabiwulira. Kati omu kubo abaali bakumakaliyo full figure, sooka oli full figure oli owalula. Uganda yeetaaga amazima n'obwenkanya kuba tuli mu nsi yaffe, tetugenda kuwera bantu bansi ndala. Bwe munna Uganda lijjo oli kino kikukakatako okuyimirira naawe n'oyogera, kikukakatako okuyimirira oba oyimiridde oba oli ku social media oba oli ludda oba oli wakaawo n'oyogera nti Uganda yeetaaga amazima n'obwenkanya, n'oyogera nti ekimala kimala. Abasajja tebakyasobola kukulembera Uganda. Essaawa yo ne Museveni si yakulembera eggwanga, bakontrolinga mukontrolinga alagira kino bagano kikola. Eggwanga lyafuuka lya bamafiya, eggwanga lyafuuka lya batujju, eggwanga lyafuuka lya bantu batugumbuzi. Okwata ota poliisi n'ogigamba nti egenda kukolagana n'amagye, bu poliisi kati ge magye. How comes? Abamagye basoma kutulugunya abantu nakutta, poliisi yakusoma kukuuma ddembe, golaba bina ebikwataganira. Eggwanga lyatabuka ensi ebalemeredde okutwala mu maaso, bakyusa ebyambalo buli lunaku, batuusa uniform buli lunaku, tomanyi mutuufu natali mutuufu. Uniform ziringa uniform, buli kaseera batungisa kyambalo kyera, ebibombole biringa emisoto, biringa amayembe, biringa ng'abo tujjiwe babeera. Abantu bafa buli lunaku bali mu uniform ze zimu, tetutegeera kiki kituufu. Tetukyamanyi uniform ya mukumi wa ddembe, tetukyamanyi uniform kyetwala ya poliisi yeriwo entuufu. Kwagamba tuli mu nsi ey'okutulugunyizibwa n'okunyigirizibwa nga nakye twagala tebagala tutwala nti nno munnayuganda asobola okuyimya n'ayogera ekintu mu ggwanga lye. Ensi endala bwese weziri tuli banyiivu, lendo bazigende wa Muzayi Museveni straight. Twagala obwenkanya n'amazima mu ggwanga, lekera okwekubira sayidi emu. Tukoye eggwanga eryobusosoze, tukoye eggwanga olyobusosoze. Tetugenda kusirika either gaziya amakomera, kola amakomera manene, gaziya amakomera mugenda tukuumira kubanga enough is enough. Nsasira abantu abakolera kabampano babakolera likes ne comment.
ene sawa yakwekolera nga gwe Munnayuganda okukolera ensi yo muzuukuke muve mu comment muve mu kabampane nti nkola Bobi Wine andabe kino si kya Bobi Wine nebaza kana ne Bobi Wine amanyi gaina tamanyi gava Bobi Wine yennyini n'amanyi galimu esawa ya leero tamanyi yagafuna atya Bobi Wine nze mulabanga Yesu we Uganda kubanga Katonda yakwata Yesu n'amwite Nazareth ne Yesu sawa zino Yesu we Uganda ye Bobi Wine amanyi Bobi Wine gaina gali too much Bobi Wine alina omukono guli invisible nze ngaza alina believe nkimanyi Bobi Wine alina fuka kugwanga Uganda era nkimanyi Bobi Wine controlling wa Katonda kuba Katonda yatonda omuntu Katonda alina buyinza ku muntu amajete galina buyinza ku muntu nga ne wankwade batulugunya ne batta naye tebalina buyinza kale Haji Abudu nkugambye nti musajja musomi wa dduwa kayingu era omusajja ono ayigiriza abantu bangi nnyo abo bemuwulira abeerangalanga simanyi Sekani simanyi Sekagundi simanyi Ajani simanyi Ajigundi abo bonna abasinga omusajja ono yabatendese okubeera nga basoma edduwa kakati gwe tomenyeka genda mu bantu balala bonna genda ku kitebe ono atendeka abadde bakusomera bulijjo ne bitakola gende wooye yabatendeka ampuliriza olwo yakuwe ekikolo n'eddagala jjukira nti every master with his own technique yesigalizayo akakodyo akasembayo ak'okuntiko abalala basomesa ke batayinza kubeera nga bategeera kakati nno bwalina ebizibu bya buli kala abaana tebasoma bulungi esente zikuyita mu ngalo owavu okufukira obwavu owagula bizinensi tekola bizinensi ezo ezigwa gogobagoba mu mayumba oba opangisiza buli kaseera gwatalina mukisa gwalina olutwe promotion ezabulewuwo kakati nno mukwano gwange ampuliriza Haji Abudu akugambye nti dduka zambwa olwalero lwennyininyini gwe kasita omugamba nti EKTV ajja kubeera nga akwata bulungi ng'ekyatika ebigambo bitegere kakati no nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeeyongera okwegwanyiza n'okulwanirira bannayuganda n'okubaga nti entebe bwe ngituukamu ngenda kukyusa ensi yange kakati bano banita Mongo balowooza nti ebintu bizibu nnyo mbu tebisoboka jjukira nti bano baava ne bagamba nti mwami Kyagulanyi tasobola kubeera nga akulembera Uganda mbu talina buyigirize bumala talina experience emala tasobola kukulembera bagagga tasobola kukulembera bajaasi tasobola kukulembera abapoliisi tasobola kukulembera abaministers kyannaku nnyo nti omukyalo nate yeetaaga okuzayo ku ssomero kubanga naye bwe yabeera eyo teyamanya nti asobola okubeerako sipiika wa paaliyamenti olunaku lwakya buki ng'afuuse sipiika ate ng'abikoze wadde ng'abikola gaddibe nga lye era alaga bulazi nti mpagira sayidi eno wadde nga paaliyamenti erimu abantu ab'enjawulo bangi omuli ba opposition omuli ba independent n'omuli abali mu incumbent abali mu kibiina ekifuga gavumenti saawa zino naye ono alaga nti nze bali bonna ne baleeta ekiteeso nga kirungi nga kiyamba ensi yange nga kiyamba eggwanga ng'ali ku opposition sisobola kubeera nga nkikkiriza kubeera nga kiyitawo kubanga nze nkolera muntu kyannaku nnyo abantu nga bano abandibadde mu offices nga bali nnuto ate bali mu offices bali partisan n'okupracticinga emirimu gyabwe kyova olaba nga bano bavuma n'okuvuma ne batendeeza Museveni batuuka okumuyita Katonda mbu n'omwana mu linnya lya Katonda ye Museveni ne Jeno Muhoozi kati bino byonna nga bigenda mu maaso sipiika Anita Among amaze okubeera ng'akigwako oluvannyuma lw'ebigambo biri byavaayo nakakasa nti Museveni ye Katonda we era yeye yamutondedde abaana kyokka nga tawulyako n'omulala agamba awo nti gavumenti ya NRM mwami Museveni ne Jeno Muhoozi be bagaba obulamu mu ggwanga Uganda kyokka ate gye buvuddeko twamulaba nga batugamba banne mutusondera ensimbi omutima gw'omusajja guganye omutima gugenda okukutuka omutima gugenda okusirika omutima gugenda okubeera nga gutta omuntu era oluvannyuma omutima ne gumutta ne twebuuza be yatugamba abagaba obulamu essaawa zino babadde balazeewa abagabi b'obulamu bakatonda be baali balazeewa so embeera eyo ampuliriza ebigambo bikulu na bino bingi birungi sooka obiwulire obukulembeze bw'eggwanga gezimu ku mirimu egyasinze okubeera smart egikoleka kasita omuntu abeera nga ategeera obukulembeze bw'eggwanga gwa Anita Among gwe gumu ku mirimu egyasinze okubeera smart nga gikoleka n'olwokuba nti Museveni yabalaga nti ye Alpha and Omega ayagala abeere sipiika omulimu gwagukolere ayagala abeere saabalamuzi ayagala abeere president ayagala abeere minisita w'ebyobulimi that is stupidity ensonga lwaki tubagamba mukaddiye ne byemwogera bya kisiru ono Museveni before okufuuka president n'okujjambya obukulembeze yali akola mulimu kyo ne gwolaba yali alunda ante Museveni ng'alunda ate nga talina na gumboots nga oyo Museveni be balundira mu Lugabire Tangire Nnyana okisegera kyovula ebintu byonna byakola bya kisiru bya stupid nti amawanga gonna agafugiddwako abakulembeze abakyategeerera abalowooza gonna gatulese because mutusibyeko omusajja omukadde omujega alowooleza mu gamundu alowooleza mu bintu by'okutta abantu Museveni ebirungi byakoze bwebigeraageranya n'emirambo gyasse emirambo mingi ku birungi don't be stupid here bino ebikazi bigenda ne byeyerusa ne gusiriwalira ddala ne gufuuka ogusiru guno
tuli mugoba kasajja akafudde region ye wamwe okubeera nga basinga okubeera abaavu tuli mugoba kasajja akafudde itesa akatta abateeso bamalawo obumazinga kabasibako ogw'okubeera abayeekera tuli mugoba kasajja akamaze emyaka 40 mu ntebe y'eggwanga nga tekasobola kukola kkubo lijja wammwe nga lya layinizi 2 don't be stupid here gwe tosiriwala n'ekirala mukaddiye muve mu office mutusaba nnyo bya experience nga tuzze mu zi office because gwokoledde emyaka 2 zaate ndi mu 25 asatu onsaba experience ya myaka 10 oli musiru muve mu office tugenda bba kukunulayo bya mpaka temugenda tubulira ng'ebyo bya kisiru Museveni ekisooka akaddiye wabanga abaddeko omukulembeze emyaka 4 takuta ino ye lubuto kyoto takuta temutumanyiira generation yammwe eweddeko kati gwe soka weetunuulire tokyeyerusa luzusu oli mu kwerusa misiwa mutujoga bujozi kiki taimu yammwe ebeddewo etuuse eweddeko genda ne Museveni ekyakimanye nti obukulembeze si kintu kyakwesibamu bw'oba obaddewo vaawo genda tuulako ewuwo wawunya omuntu omulala gyakulembera eggwanga nene gwe muli mu kuseetinga okujja okukulembera eggwanga eva abeera atamidde ekyala tebamuzaala mu Uganda wano muleke kufuula bukulembeze nti gwe mulimu ogukyasinza okuba omukalubu because Museveni kyabalaga eggwanga libeera n'amasiga 3 agalitambuza galimala executive okutula ba ministers okutula ne prime minister n'abawabuzi ba president wakitegedde then legislature gy'okulembera gwe omukazi eyeeyirusa ebyekisiru wakitegera then ne judiciary eyawambibwa Ssaabalamuzi ate naye agoberera obugoberezi Museveni byagamba irako okufa lwa busiru bwammwe olina essiga ddamba ly'okulembera eggwanga kelina okutambula but you are totally stupid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati nno twayogedde ku mboozi ez'omugenzi Jacob Oulanyah wabula waliwo emboozi eya Rebecca Kadaga alitwala ono nga mukyala asinzira mu Eastern eyo ebusoga era abadde speaker okumala ebbanga eryawerako era ne ku luno yali agalabire speaker mpaka mwami Museveni yamujjamu obwesige n'atandika okugaba akasente abasajja n'abagamba njagala internet Among ono bwe yamujjamu FDC n'amusuubiza obwa speaker ngira amusuubiza nti byenjagala byolina okubeera nga okola yogera nti Rebecca Kadaga yakolako byakoze era avayo mu bigambo binaga nti singa saalinze Museveni tiyandibaddewo 221 ku ballot yandibadde taliiko yandibadde yasibadda engugu ng'ali lwakitula naye nalinze nze nakola obutasamuka obutasama oyo akati ebigambo ebyo byandibanga bimwe byabeerako okunyiiza Museveni n'abeera nga yamudde campaigninga okubiddamu okubeera speaker w'eggwanga Uganda n'afundikira nga amusudde ettale kakati nno n'akomayo speaker amayiddwa nga Internet Among n'alongo magogo kakati n'ebigambo bino nga bigenda mu maaso waliwo emboozi ate zikwewuunyisa ku mukyalo ono speaker alitwala Rebecca Kadaga ejinja abasajja bamutabukidde bagamba nti tokomawo era ng'omu kubagala okumufuumuula ate speaker aliko essaawa zino Anet Among amugamba togenda kuddamu kubeera chairman wa NRM oba vice chairman owali gyoni eno ngenda kugugumbulayo ngenda kukutwala kyokka nga mukazi wattu bwemuba omutunuulidde essaawa zino ekimba ekimubala embiriizi speaker alitwala Rebecca Ali Kadaga si oli gwe twalabanga eyalina ettama eyali ebitigula eyalina ebiiso essaawa zino bw'omulaba mukwano gwange ampuliriza osobola ogamba nti ono si maama we toyinza gamba nti ono maama we yazaala Rebecca Kadaga era ogamba bugamba nti ono jjajjawe yennyini jjajja watwala Rebecca Kadaga wabula nga bino byonna okufuuka okufaananako bw'ati bikoleddwa mu myaka okuva eva ku ntebe ey'obwa speaker kakati natandika okubeera nga mukazi wattu akenena era ensi yeebuuza abantu bangi beebuuza nti omukyalo ono kiki ekimuluma kiki ekimunywa lwaki ali bw'ati kubanga ne Haji Moses ali tumulaba nti musajja wattu alina bye yalwala ebiri awo ayuguumirira n'ayayuuya ne yeekomberera n'agaayo obutambaala naye nga ye takenena kakati ekyebuuzibwa ensi alitwala Rebecca Kadaga former speaker wa parliament
eyeggwanga Uganda kiki ekimunywa waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana byenjagala owulire waliwo ebigambo ebikugu oba ebikulu byenjagala owulire ensonga zino tuzitunuulira naye nga zituwa kyakuyiga ki naddala mu abali mu buyinza abanyigiriza bannansi abantu bangi babadde mu buyinza mu NRM mwennyini naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bafundikidde bangi bafudde era ng'enfa yaabo abantu beebuuza naye omuntu ono afudde ki kiki ekimusse wadde tobeera wakukinoonya okizuula okikwate naye weebuuza lwaki omuntu ono talwadde lwaki alwadde n'afuuka wa bbulu kakati nno emboozi eyo nkulu nnyo neegattaako tugende ew'omunene Kafulu agituwe mu bujjuvu nti mu kiseera ekyali ekyokulwanira obwa sipiika between Jacob Oulanyah and Rebecca Kadaga, it was an intense time. Ngera group ya Kadaga pushinga, but Jacob Oulanyah was not pushing at all. Because why? He knew nti ali already agenda kufuuka speaker. We want to quote Frank Gashumba. Oyagambibwa okubeera nti yali mukwano gwe ng'ayogera statement ye. Maybe because yali alina bye yali akoledde Mwami Museveni. And so that is why he was sure. I remember it was between 2019 and 2020. Kadaga n'alemesa Oulanyah okukyanga parliament. Olumu ne ngende Oulanyah ne mugamba, what's happening? Nga tukyalenga parliament nagamba, Frank, I'm the next speaker of parliament. I'm the next speaker of parliament. Yeah. Why would I fight for this for 1 year and a half? I'm the next speaker of parliament. Era Katonda n'amufuula speaker waaki wa parliament. Tuveewo kawo Katonda. I would like to caution baganda bange ab'ebusoga, maybe n'abo ab'ekabaale naye bannayuganda abasigadde bonna, nti mwe abaali balowooza nti ekifo ky'obwa sipiika kirina kubeera kya muntu ava mu busoga obanga kya Kadaga ng'omuntu, nti oba Mutebire bw'aba afudde omuntu alina okuddawo okuba gavana ba banka alina kuva kabaale. It is wrong. That is a mindset kyalina kubeera nayo at all. Kuba nammwe abalala mubanga abagamba nti Museveni bw'aliva mu nsi oba abo bali bamuddidde baliva mu nsi, ekika ky'oyo omuntu aliba aliwo mu entebe bw'aba avudde mu nsi kyekika ekirina okubeera president. That mindset is wrong because kyekola ejjawo abantu abandifunye ebifo competitively. Kitegeeza. 2. Stop assuming nti omuntu aba ava mu lulyo olwo teeka nti aba alina kukukolera gwe ng'omuntu b'abantu b'olulyo lwammwe. Tujja kukitukako ekyo. First track njagala tugende ku Jacob Oulanyah. Afuuse speaker, alwadde, atwalibwa Seattle, abantu beekalakaasizza, afudde, boom! Social media has exploded. But we're going to start with the reactions ez'enjawulo. As most people are saying, rest in peace. Kagensa was saying, bw'obanga oli mu buyinza, making sure nti okola ebintu ebirungi bisingeko ebibi byo, abantu bakujjukire bwe batyo. Now what that actually means, that we do not expect you to be perfect. Yes, because you are human, we are supposed to err. However, bw'oba oli mu position of power, position of influence, making sure nti okola ezo decisions ezita impactinga bulamu bwo bwokka oba na boosi wo, however n'obulamu bw'abantu abalala abo bw'oba ogamba bw'okulembera. Tekitegeeza nti ngamba nti Jacob Oulanyah teyakola decision ezo, but I want you to slowly go with me. Another reaction yali eyange when I said that Jacob Oulanyah's personal Jesus has pronounced him dead. Abantu abasigadde bakuba amasimu, even my friends, and I understand, and this is why I will back this up. You see, when Jacob Oulanyah said nti Museveni Yesu, some of us took it serious. Oulanyah, while urging Ugandans to seize the moment, he praised President Yoweri Museveni for his leadership, describing him as an agent of God. Otherwise, your prayers will all be in vain because you have refused to thank those agents of God who have helped create this country. Ugandans, look at me. I am happy, as you can even see, that I stand here in the presence of my hero who is alive with me. Okay. Tekitegeeza nti ayinza okuba yali tasaaga. But the image that we wanted to show, kyabakulembeze mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe. Mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe. Because gwe gw'oyita Yesu,
fe tumuyita sitaani ng'ate n'ekizambo tuzipaakinga. Nga bwenze nga nkugamba nti Haji Abudu ye musajja kafulu yekka asomera bannayuganda edduwa. Bannange muligamba nti saabagamba ebigambo nze mbyogera mube mubeerekaawo gubeera gusinze mmwe so sinze. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso, Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abaako statement z'akola era ng'ono alinga alina omukulembeze gwe yabadde alumba wadde teyayatudde mannya. Omusajja agamba nti si buli muntu anaava gy'avudde mbwa ajjaafuuka omukulembeze, si buli muntu anaava gy'avudde ajja kulembera abantu, mbwa abantu abamu tebasaana na kulembera kakibeere kiraasi y'abaana ku ssomero. Kaakati nno ensi ne yeebuuza Mayiga ono yabadde agamba ani atasobola kubeera ng'akulembera abantu, nga naye kennyini musajja bwe yamala okusoma ne bamuwa obwaka bwa minisita wali Emmengo, olwavaawo ne bamufuula Katikkiro. Talina nnyo kyamaanyi kye yayitamu nti kiikino twalaba bampuuga bwe baamala okusoma ne bajja Emmengo ne babawa ebifo naye nga zonna zaali connection nga tebalina nnyo kyamaanyi kye baali balina, era ne mu parliament ne babawa obwa leader of opposition ne babubeerako ne batuuka n'okubba ensimbi ey'omuwi w'omusolo. Wabula ono teyaboogerako. Kakati ensi yeebuuza nti Mayiga ani gwalumba? Mayiga akolera ani? Ebigambo bino byayogera abiweereza ani? Era ebigambo bino byayogera ani abimutuma? Kubanga ono ye Katikkiro wa Buganda, wadde nga ye Katikkiro akyasinza okulwa mu ntebe ya Buganda bukya lubanga lwa Mmindi, bukyensi etondebwawo ne bajjajjaffe tebalinako Katikkiro, yawangaalanga musajja ono. Kakati ensi yeebuuza Katikkiro ono ani amulemezza olino lyonna ebbanga? Ye abaffe nga Ssaabasajja bwe yeeyisanga lulinga yakwa Mayiga obukulu, kati si bwali taggwebwamu bulwadde, takyalabikako eri Obuganda, yalabikanga eri Obuganda, takyalabikako. Bwalwala bamujanjabira mu nkukutu okumufulumya ensi emala kulaajana, bannaye omusajja atufaako, bannaye Kabaka yalwala, ne balowooza okumutwala e Bulaaya okumujjanjaba. Bwe bamutwala e Bulaaya ate ne bamukukunulayo ne bamutwala mu mawanga ag'Abafirika. Kakati ensi ne yeebuuza ekigenda mu maaso kiki? Era emikolo mingi tugirabye nga Ssaabasajja Kabaka tagibaddeeko. Twamalako ne kufaanula y'emipiira gy'ebika by'Abaganda, bwe yajja yatuula n'abeerawo kumala eddakiika 45, bwe zaggwako Kabaka n'asimbula n'agenda wali e Namboole. Ensi ne yeebuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki tamazeeko mu Maaci eno? Kakati ebigambo ne beera bingi nnyo, kyokka nga Mayiga era azze ayogera ebigambo bingi nnyo gye buzze ne gye buva ne gye bulaga. Yono yemu yavaayo n'agamba nti abannupu nga baakamala okulonda bajja ne bantuukirira ne baŋŋamba nti Katikkiro tukusaba otulangirire, twagala otulangirire baleme kubba buwanguzi bwaffe. Abasajja twabawangudde lwaki batubba? Yogera, vaayo oyogere nti gundi yawangudde, nupu yewangudde, mujiddize obuwanguzi bwabwe. Kakati nno abasajja baavaayo ne babikazaamuka ne bamubuuza ku TV, wayi Mwami Kyagulanyi yakusanga wa okukugamba nti nno babbye obuwanguzi bwe, oveeyo byogereko bamuddize obuwanguzi bwe obwa 2021. Mayiga yabyegaana. Mayiga agamba nange nabiraba ku social media ng'abawagizi ba NUP boogera nga bagamba laki Katikkiro tavaayo, n'alumiriza nti abasajja batubbye. Nze tewali mukulembeze n'omu wa NUP eyabiŋŋambako bino, nabiraba ku mitimbagano nga namwe bwe mwabirabanga, nange kwe kulowooza nti baali bagamba nze. Kaakati nno onaddira ekirooto n'akifuula reality, onaddira olugero n'alufuula olwaddala, onaddira empapula z'amawulire n'azifuula ebyadda, n'alaba social media n'agamba nti social media kati erabika eyogera ku nze. Nze gwe bagamba ola kyannaku nnyo nti bingi bannayuganda bye boogera ku social media bye boogererako ebyo ebyandiyambye munnansi, ebinyigiriza abantu, ekiwamba abantu, ekitta abantu, obwavu obukudde ejjembe n'ebirala bingi nnyo ebyamwami Museveni okweremeza mu buyinza. Abantu babikomplainingako enkya n'eggulu, naye Mayiga ono tavangayo gamba nti Museveni lwaki tova mu buyinza otufuze ebbanga ddene. Kakati nno bino byonna twebuuza lwaki byo tabyogera ate ayogerako birala nnyo, naddala ebyo ate ebinyigiriza saidi era enyigirizibwa. Kakati noono bwe yamaze okubeera nga ayogera ebigambo ebyo, kwe kukwata peeni n'olupapula ne tuga tetujja kumenyeka naawe, katukusindike omusajja amayiddwa nga eyeekolera akutukwatiremu, kubanga ffe otususseeko Katikkiro otusussidde ddala, otuyiseeko ayinza okusobola okubeera nga amwanukula n'okumuadivisinga n'okumuwa amagezi n'okumussa mu kkubo eggolokofu, yandibanga ye musajja ono eyeekolera. Ne tugamba nti omusajja ono analyst mulamba ku nsonga ez'enjawulo ez'eggwanga Uganda, ate nga musajja mulwanizi wa ddembe. Kaakati katumukukwase akubeere nga akkubako ku mutwe, abeere nga akuyisaamuko ku ggaali, abeere nga akusomesa ebigambo osobola okubeera nga obitegeera, oba oliawo obirabe nga ffe tubiraba. Naye tukooye okubeera nga abasajja abakulu abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa, ebifo eby'enkizo bye twegomba, bye tugamba nti omuntu wabeerawo wano alina kutwala bwati mu maaso eggwanga bwati, nayogera bwati ne bwati, ampuliriza ono ayogera biramu na mwamuwulira. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'akakasa naga nti bannange Buganda esanguddwa ku maapu, Buganda egenda, Buganda esanguddwa ku maapu, Buganda eggwawo,
Mayiga yavaayo nakakasensi Buganda ng'eragawa ani abaga nti Buganda egenda oli aje ebigise ndi agitwala Kongo oba agitutte Tanganyika kaakati Buganda weeri mwe temugiraba ku maapu oba gisangulako bagisanguleko yeesigala weeri bino byonna tubikuba mu ttooki ne tugamba nti omusajja ono akolera ani ekizibu ky'ensi zino eza Afrika ekisinga obukulu nsonga ya bukulembeze mu Afrika tufuna abakulembeze nga takulemberangako wadde abantu mukaaga talina gye yali abakulembeddeko oba mu ssomero oba wa wonna naye ne yeesanga mu kifo ekyo mu budde obwo nga yakulembera n'avuya ebizibu bya Afrika si langi ya lususu lwaffe nsonga ya bukulembeze baddira ekigaali abakulembeze ba Afrika ne bakiteeka mu maaso g'embalaasi embalaasi esika ekigaali era embalaasi bwe beesiga ekigaali kye kibeera emabega naye mu Afrika emirundi mingi ekigaali kye bateeka mu maaso kati ye embalaasi tasobola kukisindika na mutwe era ekitunuulira butunuulizi bwe bakola Owekitiibwa Kibaluma obusungu nga bugenda kukukozesa ensobi nnyingi mukama wange ennaku zino nga ndaba tokya representinga kifo mwotudde representinga feelings zo obusungu nga bukubugisa ku kiguudo kya ttaka ovudde ku nnono z'obukulembeze newankubadde ogezaako okwetoolola neffe nakyotegeeza tusobola okukitegeera kwegamba toyinza kubeera musika wa kitaawo nga tosikangako era toyinza kukuba mbaga nga towasangako obukulembeze muli mu ntegeera y'okugolowooza kyeki kubanga sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okutuula mu pozishoni y'obukulembeze kagube mutendera gw'abwa RC nga tokulemberangako kubanga ne process ekutuusizza mu kifo ky'obukulembeze obwo bwennyini bubeera bukulembeze tewabeerayo omuntu ajja buzine yekkata nti kati nze pulezidenti w'eggwanga nze chairman w'ekyalo era process ekutuusa mu kifo ky'obukulembeze nabwo bwennyini bubeera bukulembeze tewaliyo gye bakolera internship ya bukulembeze wabula bye tutambuliramu mwe tujja experience ey'obukulembeze gwe bw'ogamba nti yali akulembeddeko yalina okukulembera y'ensonga lwaki abakulembeze ba Afrika tebayagala kugenda abakulembeze ba Afrika bw'atuula mu kifo awulira nga yekka yasaanidde okukituulamu era yalina experience ekituulamu abalala tebalina experience mirundi mingi abawujja obunyama bwa Museveni bagamba nti olweyo olukadde lwe lumanya ensonda naye olweyo olukadde lwo lwakolebwa lukadde oba nalwo lwaliko olupya nga bw'obaawo ng'oli mukadde manya nti waliko omupya naye wabwewa mukisa okukaddiwa olwo olweyo olukadde olumanya ensonda singa terwaweebwa mukisa nalwo kutandika kwera nsonda terwalikaddiye kusobola kumanya nsonda okuba lwekiri nti tewaliyo ssasa lya bukulembeze nti luno mu lutwalo olwedde lubadde lukadde nga lwera wano nedda kitegeeza buli omu asobola okubeera omukulembeze olaba n'ababbi oba ekibinja ky'ababbi kibeera n'abakulembeze n'okutambula obutambuzi mu nsi ng'okuumya obulamu bubeera bukulembeze gwonkakasa otya nti omuntu asobola okufuna pozishoni yonna mu nsi kebeere ya RC ate nga ye si mukulembeze nti omusajja ow'abakazi abangi yamanyi we bakwata omukyala tubalabye bahajja abawera oba abasajja ab'abakazi abangi abawera ng'abagole be bawasizza batudde ku ccupa ntemeko era balwaddaaki ne balemererwa obufumbo so omuvubuka n'ava eri nga mulokole n'agenda n'awayira mwana munne nga gwasookedde nako weewuunye mwana wattu ne bawangaala kubanga oluusi abaamukwatanga n'akalira olina kyotategeera naddala wano mu Afrika omuntu gy'akoma okulwawo gy'akoma okugalabanja kyakutte era gy'akoma obutakyeguya nga naawe bw'onaabeera nga toyina mulimu gwa kukola
N'okeera ng'okugunoonyera ng'olayira nti bwe nnaafuna omulimu ŋŋenda kubeera munyiikivu. Bw'omala okugufuna n'ogetinga used ku gwo nga ne babboosi baabo okuntikko obakwanye bafuuse bakwano bo. Otandika okulaba omulimu ng'ekitagasa. Era otandika okugukwata ng'ekitagasa n'okugugalabanja. Kakati gweze emboozi z'olimu ez'embalaasi ez'endogoyi mu Afirika mwonyumiza ez'emboozi z'edda. Ez'embalaasi ez'endogoyi.